Bamukubye genda. Miranga mierere. Twala ebyemizejo. Kawedde mudda. Twabiraba. Kawedde mudda. Wowe. Mpawo atali kaba. Kasaundi kali kagwayo yaye. Abaye muzukuke. Obamuli kuki. Eyawandise ebbaluwa. Guno omukoko yaguwandiikidde ekiro kiramba. Tusaba tutwale obudde bwaffe bwonna. Tuguwe obudde. Tugunnyonnyoke atiko ku atiko. Atiko. Bannange Dr. Kuluthumu omusawo owaffe. Owaffe owawano. Atali wa kinnansi. Si wa kinnansi. Wa bitabo nnyo. Kati okumanya amannya gakyusa. Dr. Kuluthumu mukyala w'omugenzi. Mukyala w'omugenzi. Ate yali ayagala eri. Banaye teyeefiira. Omugenzi. Teyeefiira. Ajati Kuluthumu obudde bwamukeddeko ng'atunula. Yesebo. Oluvannyuma lwa okubeera nti omukwano. Ebirowoozo byabwe yakonyo bikuuma. Yakoyo kume ebirowoozo by'omukwano n'asalawo n'agamba from today onwards leka ensi emanyi. Kambya asanguze. Newankubadde abamanyiko ku by'omunda ensi yali yalaba dda. Ng'omukwano apaati tugeza apaati. Biri awo biti era nga tusaba busabi. Embeera ekwatirirwe. Jiweka like video, subscribinga, commentinga. Soko tuwe ku mukoko gw'ebbaluwa ogwo nga bwe guli. Njagala owulire obudde bwe tugenda okutwala nga tusoma just ebbaluwa ey'obukyawe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all my Muslim brothers and sisters. Yes. All religion leaders, cultural leaders, fellow Ugandans, friends and family, business community, political leaders, ladies and gentlemen. Oh, yeah. This is one of the hardest letters I've ever had tried. But I believe it's time to speak from the bottom of my heart. Oh, dear. Kankaze mulavu banayi kuba bayalavu bayanaku tukaze mulavu at the end tukafundikire maziga. Hey, this is one of the hardest letters I have ever had to write. But I believe it's time to speak from the bottom of my heart. Oh yeah. And put into words what I've been carrying inside for a long while. Wow. I met Mr. Akram Gomisiriza in 2021. Olunga tubonye bonyine COVID. Awo. And we got married officially and legally in 2022. Tugenda kuliyo mukolo. Since I was single and I had lost my dear husband. My dear husband. Okay. The late Sheikh Muzata Nuhu Bate. So I needed a companion. And that's how I ended up marrying Mr. Akram Gomisiriza. However, things didn't move the way I expected. I started seeing red flags from the very start. From the very start. Red flags weziri. Ngaziraga naye. Kale. After much reflection, yes, deep soul searching, and countless attempts to mend what's been broken between us, I've come to the difficult decision to end our marriage. Continue. This is not something I do lightly. Yes. And it is not an impressive act. Yes. It is the result of months, perhaps years, of feeling the distance between us grow despite every effort to bridge it. Oh, yeah. We both know our relationship has changed. The love. It had changed. Yes. The love we once shared, the connection we used to nurture, now feelings like something we're only trying to hold it together out of habit. History of fear. I no longer feel seen, heard, or supported in the way that matter most. And I imagine if you're honest with yourself, you haven't felt the same too. Wow. This is not about blame. It's about acknowledging
that we are no longer good for each other in the way that a partnership should be. And while it breaks my heart to say goodbye to the life we once imagined together. Okay. I know that holding on any longer would only deepen pain for both of us. We continue. For both of us. Yes. I want this process. I want this process to be as respectful and cooperative as possible. I hope we can part our way with grace, preserving the dignity of what we had. If there are legal matters or shared responsibilities we need to work through, I'm committed to handling them with fairness and maturity. Oh yeah. So let's continue. Please understand, this letter is not meant to hurt you. It's meant to find you. Yes, this letter. Please understand. Please understand. This letter is not meant to hurt you. It's meant to finally be honest with both of us. I wish you peace, healing, and happiness in whatsoever your future holds. And I hope, in time, we can both look back without resentment, knowing we had our reasons, our lessons, and our time. It is the hardest letter. As we navigate this divorce, I want to acknowledge the spiritual and religious weight this decision carries. Marriage was not only a personal commitment, but also a scared one. And the ending it is not something I take lightly. I have prayed, reflected, and sought peace in my heart before coming to this conclusion. While this may not be the outcome we envisioned, yes, I believe that even in endings, Allah offers guidance, mercy, and the opportunity for healing. I hope we can move forward with grace. Oh yeah. Forgiveness and a shared respect for the spiritual foundation that brought us together in the first place. From this moment, life in this moment. I truly hope that in time, okay, we can both find peace and happiness on our own spiritual paths. Though this chapter, marriage has ended, I will always value the moments we shared, the lessons we have learned. I wish you well in everything ahead. Sharing moments. I truly hope that in time we can both find peace and happiness on our own separate paths. Though this chapter, marriage, has ended. I will always value the moments we shared and the lessons we learned. I wish you well in everything ahead. Yagendeyo mu Amerika ntima gwange gukulenya tugenda mu kwajjusa nakyusa n'obutu kati ate wano ne biba birala
I regret to inform this that you have reached Mashallah. Gisomere mu emotions zejiwandikidemu. I regret. Ate kati awo nze ndaba teyawandiise bwatyo. Wano yabadde akaaba ng'anoonya anaabitutegeeza atya. Katambala kange mwakaleseri. I regret to inform all of those that have wished our marriage well. That the world doesn't aho n'abaddakyabirowooza and with immediate effect and regarding our divorce Sheikh Abdulrahman Judge and my family will handle the process. Thank you. Thank you. Thanks and regards. Ajati Kulthum Namunyamzata. Akomeza werinya. Wanantu wamwa. Akomeza werinya. Kati najja. Eri buli community. Erion nze nkugambye omugenzi teyefiira. Fight hard. The man didn't die for himself. He's still fighting. Fight hard, Mr. Mzata. Shake. The man is still moves around. He has been seeing everything. Eno ye article. Kulthum Nabunya. Je yawandiise era yakomekereza nayo nga ya maziga. Na ebintu by'abantu. Era naawuli zawuzikanga tasobola kukigumiikiriza. Nabunya ne besebunya. Ntwe. Kati wanata chinga communities. Ezenjawo. Muslim community. All religious leaders. All cultural leaders. All political leaders. Ani awo political leader we Honorable Nsereko. All Ugandans. Okuli ne Vike yagenda ku mukolo. Ne tukugamba omusajja ekanzu wali. Ebyokuswalanga bitadde ku mabbali. Twamugamba omusajja ekanzu tagigolodde. Ngera bikanga etetegekera mukolo. Ebadde mu mmotoka mabega. Netudde emitala mayanja. All Ugandan is diaspora. Yes. Ugandan business community. Wali eri wakwasaganyiza emirimu ne KCCA. Then ne education fraternity. Kuba omukyalo ono ayina abaana abasomesa n'aba abasomesa bakwatagana. Okuli pretty Nicole. Okuli ne pretty Nicole. Nice. Tujivunule mu Luganda. Atiko. Kale subscribinga, likinga, commentinga tusobola okubeera nga tutambulira wamu omukutu baguyita Vike exclusive. Bwete tutunda bakubeera tubalamusizako banyabo ne amakyamabi agange big daddy. Eri balavas. Buza kubanna yinsi tusimbule. Mbagala nnyo kansobe nti muli bulungi assalamu alaikum. Mu ddiini yaffe eno bannaye ebintu byakyuseemu. N'ekyo nakyo kiri Allah yatuwaate yakola ki? Yajjawo. So bwe gutyo gubanga gwaze bwe gutyo tubigumire. Okay. America yatumize n'ekyo nakyo kiri. Yes. Nsigadde nse Big Daddy Vike exclusive. Kona mukadde wali eri tulabe. Weewaawo. Kale yasoose n'atutolera ekiramuso kya Allah ow'ekitiibwa n'atugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to all my Muslim brothers and sisters. Abasiramu aboluganda abakyala n'abaami. All religious leaders. Abamadini mwenna. Cultural leaders. Mwena abekinansi. Fellow Ugandans. Ate mwe abensi Uganda. Friends and family. Emikwano n'enganda. Business community. Mwena aba business. Political leaders. Abate we tudda mu politics. And the political leaders, ladies and gentlemen. Abakyala n'abaami. Wow. This is one of the hardest letters I have ever had. Yemu kuleta ebaluwa. I ever had it write. Jenali mpandiseeko mbulamu. But I believe it's time to speak from the bottom of my heart. Okuva wansi eri munda mu mutima ndowooza kyekiseera mbyogere.
and put into words that I've been carrying inside for all along. Era mbiteeke mu buwandiike kulwekyo kye mbadde nakyo mu mutima ebbanga eryo lyonna. I met Mr. Akram Gumisiriza in 2021. Ono Gumisiriza namusanga mu mwaka ogwo. And we got married officially and legally in 2022. Era ne twewasa mu mikolo emirungi ejyanyuma mu butongole era mu mateeka mu mwaka gwa 2022. Since I was single and I had lost my dear husband. Anti ku lw'ensonga nali ndi engeri gye kiri nti nali ndi singo bwannamunigina anti nga bba wange yes yafuuka mugenzi ontya the late Sheikh Muzata Nubate omukulu Sheikh Muzata Nubate. So I needed a companion okyegedde kintu and ekyo that's how I ended up marrying Mr. Gomez. Ndowooza amagezi gazze tugivunula leta kuleta agambye nti so I needed a companion. Netaga. Yes. Nayagala. Omubeesa. And that's how I ended up marrying Mr. Gomez. However, things didn't move the way I expected. I started seeing red flags from the very start. After much reflection, deep soul searching, and countless attempts to mend what's being broken between us, I have come to the difficult decision to end our marriage. This is not something I do lightly. And it's not an impulsive act. It is the result of months, perhaps years, and feeling. The distance between us grew despite every effort to break it. Yes. We both know our relationship has changed. The love we once shared. The connections we used to nurture. Now feels like something we are only trying to hold together out of habit. Oh God. Yamaze sawa mekanga wandike bintu. Nkugambye nti twebase ekiro kiramba naffe abagenda okuvunula ebbaluwa ne twebase. Oh. Supported in ways that matter most. Yes. And imagine. If you're honest with yourself, you have felt the same too. This is not about to blame. It's about acknowledging that we are no longer good for each other. In the way that partnership should be. And while it breaks my heart to say goodbye to the life we once imagined together, Chimenyo mutima okubanti kugamba nti bye. Famembe tutobye mulamu. Okusinza kungeije tutobye nga tufu tubadde tugulubira mu kisenge nga netugumira ba bad black ekyo tekirimu. I know that holding on any longer would only deepen the pain for both of us. Deepen the pain of us. Badde kimanyi nti era okusigala nga tulemezaamu. Leera kyali badde kisinzira ku ngeri ku bulumi obwo.
I want this process to be as respectful as and cooperative as possible. Njagala ebiseera bino kale bibeere byamu tukwatagane nga bwe kisoboka mu mbeera eno. I hope we can part ways with grace. Ndowooza tusobola okwawukana mu kiseera eky'amaanyi. Preserving the dignity of what we had. Tukume ekitiibwa ku lwekyo kye tubadde nakyo. If we are legal matters and shared responsibilities we need to work through. Nenga omutima gumenyesa ebyaddala. I'm committed to handlining them with fairness and maturity. Ogenze mu feeling nawe. Wati yabadawanika. Atulaba tuli ku mbeera. Omukazi we yawandikidde ebbaluwa. Omukazi we yawandikidde ebbaluwa. Yeah. Twasomanga nga bagamba paragraph. Tukomye wano. 3 4 5 6 7 8 9 10. Temulimu nsobi. Kiba kitegeeza yatutte obudde bwe. Oluzungu si lukyamu. Tewaliwo spelling nfu. Okitegedde ekintu ekyo. Yadde. Tweyongereyo. Tuliko paragraph ki? Tukomye ku ya wane ya maturity je tukomyeko ogimaze I want this katigenda ku please understand. Tukyali mu emotions zewandikidde. Emotions. Please understand. Kusaba otegeere. This letter is not meant to hurt you, darling. Eno leeta ebbaluwa teyazze kukulumya. It's meant to finally be honest with both of us. Just yazze lwakwagala kuleeta mazima eri mu makati gaffe. I wish you peace. Nkwagaliza emirembe. Healing and happiness in whatever your future holds. N'amasanyu mu buli kimu ky'ogenda okwasaganya mu and I hope in time we can both look back with era nga nsuubira nti mu biseera ebyo without restment tujja sigala nga tukola ki? Tukwatagana. Basa tebibeeramu kadda nnyuma. Knowing we had our lessons and our time. Oluvannyuma lw'okutegeera nti tubadde n'ebyo bye tuyizeemu bye tusomye n'obudde bwaffe wamu. As we navigate this divorce, nga tutambula oba tuyitaayita mu kwawukana kuno, I want to acknowledge the spiritual and religious way njagala okukkiriza. I want to acknowledge the spiritual and religious weight this decision carries. Yes. Marriage. Then marriage was not only a person commitment. Yeah. Yes. Kunzikiriza ya muntu omu. But also sacred one and the ending. It is not something I take lightly. I have prayed, reflected, and thought peace in my heart before coming to this conclusion. This is why this may not be the outcome we universioned. Like yaddenga si kye kino kitwali badde tusuubira. Okay. I believe that even in endings, nzikiriza nti ne mu kusembayo oba mu kuwunzika, Allah offers guidance. Omutonzi ajja sigala nga atukulembera. Mercy and opportunity for ekisa gye tuli n'amaanyi ag'okuwona mu mitima. I hope we can move forward with grace. Nsuubira nti tusobola okweyongerayo mu kisa kya Allah, forgiveness, mu kusonyiwagana, and shared respect to the spiritual foundation that brought us together in the first place. N'ekitiibwa ekyo eri enzikiriza eyatugatta awamu. Kati abadde paragraph agyogeza buvumu netugenda netuddayo muze yatandikire obuvumu abusonze buweddeyo emotions nezimuddamu n'agamba I truly hope that in time nsuubira we can both find peace and happiness on our own separate paths. Kwenoonyeza eddembe n'obulamu obulungi essanyu. Though this chapter marriage has ended,
Tokaba. Ngume maleke balua. Okay. I will always value the moments we shared and the lessons we have learned. Buli kyonna kye tubaddemu nja kukiwa njasigala nga nkiwa kitebera nga nkijjukira naddala moments ezo ezinjawulo obuseera bwe tugabanye. I wish you were in everything ahead. Kwegaliza ebirungi byonna kyogenda. I regret to inform them. Gy'oli mu America. I regret to inform all of those that have wished away our marriage well. Nejjusa naye nejjusa. Nejjusa. Ntandika ntya okubita byakweri abayagaliza ebirungi obufumbo bwaffe. Ntandika ntya erimu abajja ku mikolo ne tulya ensabya. That the road has ended. Ntya olugendo luno lukomye wano. Ku nnyanja y'amazzi ga mukiro. Oh my God. And with this immediate effect. Era okuva mu kiseera kino. Gambia and regarding our divorce. Kusajja munange kuba. Sheikh Abdul Rajiv Serunjoji and my family will handle the rest whole divorce process in the civil dam. Banange ensonga za Rav. Sidamu kutunula muleta esikujijjeko. Sidamu. Rav. Kati facts kubyaliwo. Anti kati awe tudda. Engineer Akram Gumisiriza kucha salama omusajja yagenda nakebeza omukazi gwatagenda kulya watwala wachi red flag tutandise engineer Akram Gumisiriza yakwatibwako muloji red flag wali oyagaza kiba gundi oli mufumbo ndoza bulogamba red flag ngamba ngwe kabaka kubi Red flag. Ngwe. Engineer Akram Gumisiriza. Yavuga omukazi mu motoka. Yesebo. Gwatamanyiko. Gwesebo. Ne bafuna emboozi. Yesebo. Eyokwekebeza ku bulwadde bwa sirimu. Olwokuba yali ayagala nnyo abantu obutamuteekako bigambo. Balaga nti nno musajja mulwadde w'akawuka. Awo ngwe. Red flag. Okerabidde kamwe oba ke wasoose. Njikubye emirundi esatu. Ngwe. Engineer Akram Gumisiriza. Eyawasa omukazi ow'ekitiibwa. Omusangoma. Ne bamugamba nti ali amayirungi mu lwatu. Ngwe. Red flag. Engineer Akram Gumisiriza. Ne batugamba yagula emmotoka 2 ezifaanagana okuva South Africa. Yesebo. Emu n'agiwa omukazi ku mukolo. Yesebo. Kigenda okuzuuka ng'emmotoka emu bakyusa number plate. Red flag. Engineer Akram Gumisiriza. Eyaddira eggwanga. N'aliraga nti atutte omukazi ow'ekitiibwa. Yesebo. Ate ne bamusanga ng'akukuta n'obumeseji ku muwala preaching call. Ngwe. Ku preaching call. Ngwe. Tokereka ngwe. Gumisiriza. Ezo zonna mukazi wattu agumye from the bottom of her heart. Naye abasajja mwagala ki? Naye abasajja mwagala ki? Kikitemumatira kulu yekumye ddala kikiteweesonyiwa mwenzi. Ngwe. Red flag. Red flag. Awanise. Omukazi nga twakagenda mu mukolo. Hajati omulamba. Nnaku 3. Hajati omulamba. N'ovaayo omukazi okuva South Africa n'atugamba nti oyo yanziba ne sente zonna. Red flag. Ngwe. Red flag. Mukazi wattu ng'azunga nazo zikuba mu mutwe zikuba. Ojjukira otya ekiseera kye wali munooyo munonga mwakweraba mu 2021. Ojjukira omumoozi bwe yakunyumizanga nti asimakoloni South Africa n'akulimba ne engineer byazakoze.
Engineer Akram Gumisiriza ngensi yonna ebuuza documenti papers ze ezikonfaminga ku bwa engineer n'omuwolereza nti oyo just engineer y'omu ku beebuuzibwako ba consultancy singa abaawo enguudo ezeetaaga okubira pulaani ne tugenda okukizuula nga engineer mukukebera sikaati Ready flag. Kayimba kyaka Gumisiriza oyagala kutiisa abantu kugwa mulavu Kayimba Kabuye Sembogo please come on Akram batandiko tuyita ebisajja Kabuye Sembogo jangu tukwenda kusasuliranga bannayuganda oyimbire ajati Kurthum akayimba ka asibimbunye kangume ekyaze kibe Mungu alikulaba emisana n'ekiro kangende funekikosi akura mwana aterera jali twagala bamu deploy baba mukole ki bamu reporting ate uyo ne Trump mukambwe ate ali USA ate sigwe twagala ba deporting engineer Akram kulaba ngoli mu binnyo izo tisa n'Abamerika ne bakomyawo our big size extra large hajati oyagala kuona nafa future ya hajati gazaba kasuku tugambe nti ebisajja bwe bityo tebiyi ogambye ki kaitidde ayagala tugambe nti abasajja abali bwe batyo ayagala vumaganya basajja bampi basajja okitegedde abasajja bampi ayagala kuvumaganya basajja bampi otanze ekikubula mbuto ko lokubati tulina bibuto abasajja basausa bwe bakwata fu Salama Road ne bakwatira eri ne bakwatira mbo message ku Brit Nicolo mwana wamwe Brit Nicolo mwana wamwe cause gwali mukwabirira statement yagambye to keep our respect and regarding everything we contrast yes sorry we are too era biyita tuli banyivu era bimala ne bisukka byera betogera public domain tuli banyivu injini atayali tukoze bwati Badi Bulaka huyo Badi Bulaka aiyo katusome mukomulana tulabe soko jipitira mu Badi Bulaka huyo abukozatia ndaba kuchika buladdawo gwe yika mbudde ngoliawo genda ku Badi Bulaka Uganda na muyimba uno kamufuna time Viki exclusive tuleta ruocha Dear Dr. Kuru, it's unfortunately that love is blind down. Ono kubali lubuto lukulu. Yes. Kati tabadde na budde bwalika problem. Nera ulira gudi gwakubye. Asose kukuba gudi. Ulira akubye gudi bwati. Dear Dr. Kuru, it's unfortunately that love is blind. Didn't work for you. Wish is very funny. You're such a strong, powerful, intelligent woman, well respected, and you have made the best decision of your life. Bad Black na muyimba. Agambye. Yes. Dear Dr. Kurthum. Omulungi Kuru. It is unfortunate. Chana kunyo. Love is blind. Nti love muzibe. Didn't work for you. Era tebyakutambulidde bulungi. Wish is very fine. Naye era si kibi. You're such a strong, powerful. Oli mukyala mugumu mukazi mugumu omugezi omutegeevu ddala. Wow, and you are well respected. Well respected. Yes, nagamba nti and you have made you have made the best decision of your life. Okoze okusalawo okulungi eri obulamu bwo. Go ahead, continue. A lot is to come. Ebingi bikyajja. Azina muyimbwa. Naye nze nga mama nam. Azina muyimbwa. Nze nga Bad Black. Women development model. We here to support. But the women development model. Azina muyimbwa. Nze muyimbwa. Women development. Musonga z'okulakulanya abakyala. We here to support you. Tuli wano musonga y'okuwa obuyambi. Don't be afraid in case. Bwetogezangako n'obako by'otagala mu nsonga yonna. Twetaaga afraid in case twetaaga okubajja okubanja sente z'omukolo sente z'omukolo olugambo lusi twagala ki sente ze wateeka mu mukolo Kurthum yateekamu sente sorry tugende twagala okubanja sente zaffe kategedde naye tweyongereyo ezamutwala mu America
Chetwiche nagambe kugenda kusimbe kuli ba mu reporting. He has to come back. Akram. Mama Fina kino kikwatako. Muleta yo mchala ku Ruthumu mu Culture Leaders. Tugende tradition. He has to be here. I know kutuwa sente za mtwala mu America. Continue. You have been. Anti Ruthumu sifu dance. Ni moto mpako. Yes. Kusente. Okay. Kusenda muzikomyeho. Tuzirwaniriza atwalakira. Akone batatu wako kusenda. Azina muyimbwa. Women development. We here to support you. Yes. Don't be afraid in case. Totia. Mugeri yonna sente zaffe. Ezamutwala mu America. Ezo tugenda zifuna. You've been so supportive wife. Ohadde mukazi agira bibegabega. Abererawo omuntu kubibegabega. Been so supportive wife. Ohadde mukazi abererawo omusajja. You were raised. Wakuzibwa. It wasn't love from the beginning. Ate byali bya mukwano kuva mu ntandikwa. After Skaming failed in South Africa. Oluvanyuma lw'obufere okugenda obubi mu South Africa. He targeted you. Yaddako kubaza gwe. He targeted you. Yabaza gwe. You were the next. Gwe yali addako gwe. He targeted you. Yatargetinga gwe. For bright future. Gwe okubeera obusabufu ebiseera bitangavu ebyo mu maaso. For bright future. Ebiseera bye bitangavu eby'obufere. He used you. Yakukozesa as a password. Yakukozesa nga passcode. Hello. Kamagezi. He used you. Akagambo k'omusumba omugenzi okaddewa. Akagambo kayigo okaddewa. Alo. Yabuuzanga alo. Yenze yiga. Nagamba used you as a password. Yakukozesa nga passcode. But it is okay. Yes. We've been there. Nekibadde okay. Tubaddengawo. Gigolos like some days. Gigolos like nchivunule nchachenvunule. Sigenda kunyonyola gigolos like. Joero tunyonyolere gigolos like. Agambe gigolos like. Chechi. Sigenda kunyonyola muyimba. Sigenda kunyonyola gigolos like. Ke kali akayimba kaji. Oba Gigolo Anti we kamutaddeko Gigolo Silake. Nagamba anyways congratulations. Nagamba nti congratulations kulika era akwawa kitibwa akukulembere the respected Hajj who will bring back a Sheikh dignity. Waliwo omusajja yali avudde yesowodde omusajja wa kitiibwa wano n'agamba nti ye okimanyi Kulthum twali tu mu bidding tugenze mu bidding gambolai bidding olaba noona amanyi nti she's a raised woman yakuzibwa waliwo abasajja abasheeki abategerekeka abaali beeteeseteese okutwala obulamu bw'omukyala mu mbeera y'omukwano nekiwunzika nekigamba from Namuyimbwa Women Development Initiative Uganda Limited. Kano kanyumye nga toka streaming zikalamba kalinyo Namuyimbwa kakati noonya kyemma okolere mwana w'abandi Kulthum anti kulu simwena ayitamu oba ali Culture Leader. Kulu twali mulabyemu olw'eggulo luno. Anti Kulu. The number you have called is currently switched off. Please Anti Kulu. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Zako nziriza mwaka gwa 2 mmeka Joero nkozi obulungi obutagambika. Muzikirize enkolensi bwetyo mwaka gwa 2011 ya msinkana mu 2022 etumugamba Kulu omusajja yakuwoye mangu nebijja bwe bityo Geoffrey Rutaya Honorable Kakuto n'agamba nasanga omuwala ekyotera ne mwegwanyiza mama bwe namutuukako yaŋŋamba sebo mpamu tayimu male kwetegereza bulungi konze byaki ebyo byonna Kulu n'amutanga tali kumusumbuwa ekyo bali South Africa nafuna serulungi Uganda teyaddayo Kulu n'awasoyo naye ekyaluma
mu myaka ebiri wegiti Akiramu yadduka omukwano yatuleka seke ekirala ekyaluma Yakulusumu mukazi wattu eyali ewe ekitiibwa kye Akiramu yakibba Ize come, ize go. Akiramu yalaga site mama. Byajja ku speedi. Era bigenze ku speedi. Ize come, ize go. Akiramu yatufera tutyo. Eyafumbe wakulu ku Sunday. Eyafumbe wakulu ku Sunday. Olwokuba yagenda mu America. Kati olwokulu anyumiza Adija akigozi. Adija nkubuulire. Munanga Akiramu yanziba. Ekyanuma. Yo mu America ya muddusa. Ekyanuma. Sente za tiketi ezatwala. Oh yeah. Ulya ngayimba n'ekirala ekyanuma yenju ya muzaata mwe twasulanga gyalekawo kale ekyanuma omusajja abadde abalaba jukira kulu nga yakava ku ssomero waali yasomanga ava wa sheik mu nnyumba ya sheik tegedde ne tugamba kulu nti Akiramu emunyonyo gyakugamba mupangisa kulu n'agaana okuwulira omukalavezi byamaaso Akiramu n'agenda n'addayo ku kyeye South Africa ennyumba gyali apangisa finally n'agigula ennyumba yatandika apangisa mpangise n'alimbiramu ajeti waffe nti ye oluvannyuma bwe bamala emikolo tusubire ne kuzaagula ennyumba tekyafeera mukazi anti bwe buzibu wali kuko omukolo akampitidde sente zaategeka omukolo zaali zaani tuzaagala Akiramu olina okomawo Uganda mama Fina Akiramu akomewo Uganda tuzaagala tewajja tuzanyirako we bati so kale obugambo bweri Kulthum all Kulthum ankusaba obeere mugumu ebintu bya love munnaye bintu bya love bino naye nkusaba simuzizeeko tunyumye tunyumye toyasa masimu esimu agizeeko ayina ziri zifolds ze oyinza okulowooza nti oli wekka tulinamu n'abalala nga bakyazungira ddala gwe totya criticism bangi olabye omuku gwafulumye dda okuva mu kampani ya Bad Black naye ebyo bigumire nga bwe wasibye omutima n'ogamba kampandika obubaka buno eri ensi nkusaba tonywa butwa kale tugende kimugwana gwe nozunga kusala oli eri oli ku Nikolo mwana gwe mwekuliza munju kubigula bina watayu kale obugambo bwange obisembayo eri ajati Kulthum nabunya Kulthum oli mukyala wa kitiibwa nga Bad Black bwagambye second oli mukyala yakuzibwa and thirdly oli mukyala abeera happy all the time try to keep that smile always start confusing them ngata chikolangako because bulijo you're forcing yourself okusmilinga kati kuluno smile it ngoine ensonga lwaki osmilinga tumala kwekona netuyoka tujjukira ate tuyiga nakirala Kulthum ekintu kyakoze batona abakikola kituufu omuntu akola ekintu Kulthum kyakoze ali ogu wano mu Uganda era nsuubira lwakuba nti kale ennyambala n'enneeyisa tebifaanagana tonjogerako yenze naye tonjogerako nawe bote bokola ekyo nange so kikola ekanga atudde ku awa yo nakimanya ayitawo omuntu bamufaanaganya endowooza kino kyakoze ali mu Uganda akikola era nga always avaayo n'abagamba tofiira mu laavu okuba mbwe nsemanyi muli mu laavu olw'okuba yo public figure abadde Shiragashumba true Shiragashumba yabadde avangayo n'ayongerayo n'olugendo lwe n'akwata omulala ate Kulthum okulumya Akiramu togwa mu laavu mangu nkimanyi naawe soko olye ku bulamu naye tabadde yekka okubya kibaya ukana dda tabadde yekka oyo gw'olina okutulaga soko olinde embozi gy'olinyumya naffe ku lunaku lw'okuddamu okuwoowa tugambe nti nagenda okukyawa Akira ate awo toba faithful otugambe kale nti
Kyantwalidde emyaka egi. Ne nawe waliyo papier. Kulufumu waliyo papier. Mu mwaka gumu. Sheki yafa mwaka ki? Tewagumiikiriza omwaka gumu. Gwe no papa. Basheki bakugamba. Va ku Kurani nsonga za mutima. Kulufumu wa papa. Kituufu. Kuwa papa. Girlfriend yakukyawa n'otwala emyaka egi ng'okyekubagiza. Ng'okyazungu onoonya. Gwe tewatwala na budde. Wasikani ng'omusajja. Kulufumu tukusaasira kitono n'ekaaba mpola. Amahare yamuwaki? Amahare yasaba ki? Yali mitwala ataano. Yali mitwala ataano. Yasaba mahare. Nzo olunaku lwe nanyiigira Akram. Kwe kugenda okuwoowa ku mukolo omutimbe bwe gutyo gwali nasula tetwasula ku mukolo gwe naku 2 namba. Omusajja n'alyoka afune kooti etaali ngolole. N'agijja okimanya Akiramu okujja ku mukolo. Akiramu ayina gye yasooka okuva. Kyokka nno tukyali kuba n'abakaaba. Ate ani akaaba? Ate ye Shakibu bali mu kunyumirwa n'omuntu. Shakibu ali kusa. Bamuwadde ne certificate. Ey'okwagala omukyala waffe. Ey'okugwa mu kidiba. Mubaya bulungi mwera. Neda kati jayo.